Njagala okubuuzaako ate era n'okwebaza Katonda kubanga okyali mulamu. Waliwo ebintu bye tutwala nga bye bikulu bwe tukikuba mu bulamu financially walina ebirooto kasitula nga ohitinga jackpot y'ekirooto kyo bw'oti olwogamba nti olwekyo kyekikulu. Tera ogamba mikwano gyange gye mbeera nti singa Katonda yali atuweereza bills nga bwe batuweereza bujobeereyo ku address yo bills ne zijja ez'amasannyalaze byonna byonna okusinza ku bills z'ofuna. Naye Katonda naye singa ali azituweereza ezize. Obeera oli awo nga bakuweereza bill nti kakati okusinziira ku mukka gwe wassiza ennyindo eyo n'obugazi bw'ebituli byayo bill omwezi guno wakwesiza mukka bwe guti n'olwekyo ssente bwe ziti. Nti okutuwa okwo wawulidde nnyo n'owulira n'ebitakukwatako. Olide no yale bitakwatako so bill bweti amaaso gaago watunudde n'olaba ne by'otalina kulaba ebisukka ku ekipimo ekyakugererwa so nti emimwe egyo okwogera wayogedde nnyo n'oyogera n'ebiteetaagisa kakati okusinziira ku bigambo byewafulumizza weetaaga ssente bwe ziti. Kyengezaako okutegeeza it sounds funny naye njagala kuggyayo ekifaananyi ekyokuba nti tuteekeddwa okwebaza Katonda kubanga byatukolera bingi si just ssente nti okikubye mu bulamu naye nzikiriza nti n'okukuwa obulamu kyekisinga okubeera ekikulu nga tobyanga mu kubeera ku kitanda wonna wali. Kakati njala kwanirizaako olwaleero njala tusookere ku update eza sister waffe. Mbabuulire ebiruubira by'okuteekawo channel eno kwali kwekumaakuma. Nzikiriza nti tulina bwe tubituukako mpola mpola ate nga tukyenyumirizaamu ne twebaza ne Katonda. Njagala osanyukire mu bulamu buno obw'okubanga tondabangako sikulabangako face to face but nga tulina engeri gye tukwataganamu nolaba nga tuzimbye oluganda olwazi lw'omukwano, olwazi lwa relationship, olwazi lwa friendship olutanyenyezeka. So nsaba ekyo tukyebalize Mukama kubanga kikoze nnyo amakulu. Ku Sunday twalina love story. Sister waffe Bambi mu lugendo lw'omukwano yagwa mu love ne Guy. For starters yagwa mu love ne Guy, batambuza ekintu kyabwe. Guy agenda South Africa, basazeewo omuwala afune olubuto alufunye, omwana tuusa okumuzaala bimuyisiza bubi, bamulongoosezza, aluddewo okudda engulu, omwana afudde, bagenza okumukolako okudda engulu. Final after some days nga bamugamba nti tokira kusobola kuddamu kuzaala olw'obuzibu bwafunye n'ebiringa ebyo. Guy n'amuleka kati omwala n'adduka e Uganda agende ku kyeyo. Kati atambuza mwaka gwa 7 nga tasobola bulamu bwe Uganda n'ebiringa ebyo. Yeewala okudda mu laavu naye era munnange obimanyi gy'ova ne budda weetoolamu eno n'eri era finally ng'adda mu laavu. Kati ali mu mbeera ey'okusoberwa kubanga alina omuntu gwe baddedeza, alina omuntu gwe batambuza ekintu naye ng'akyatawaana n'ekyokumubuulira nti alina obuzibu bw'obutazaala kubanga ekyo si kyekintu ekyangu okukweka ate era si kyekintu ky'omala gagamba omuntu. Bwe twayogedde naye nabagambyeko nti wavuddeyo omuwala sister waffe yagambye nti mwetegefu bw'abanga ono bakizuulira ntalizaala ye mwetegefu okukolagana ne kapa eno afune mumanyi science bwabikola oba magi bajja omwana akulire mu lubuto lwono finally omwana omuwala afune omwana. Kyenva nkugamba nti ekizibu ky'osirikidde kisigala tekiri sorted, kisigala kikyalimu ggwe nga kyetaaga okwogerako. Olumu enjawulo ebeerawo nti olumu twogerera mu bifo ebikyamu ne twogera mu bantu abakyamu. Katonda bwakuyamba n'oyogera ku kintu n'okyogera mu budde obutuufu, n'okyogera mu bantu abatuufu, n'okyogera mu ngeri ennungi n'ekigendero ekirungi tosobola kuviiramu awo. Njala tusooke tuwulirize sister waffe Bambi ng'ate ayogera ebyo ebitonotono byawulire byavuddemu mu kusharinga story ye, then tweyongereyo mu maaso n'ekitundu ekiddako. Mr. Suzy ndi mukazi omukkiriza, nzikiriza era ndi strong. Ninga bw'omanyi like nti bw'obeera nga wafuna ekizibu bwe kityo naye nga tolina muntu gw'osobola kisharingirako kiba kikumenya nnyo. Nze Mr. Suzy negobako emikwano egisinga kozi kye balinga bakugamba osobola otya obeerawo okuze tosobola nagamba nti ofuna omusajja oli kudipendinga ku musajja omu. Abantu tibeera n'abasajja 6 you be like ng'olina ba ex 7 you're talking of one person back disappointing the way
nze siina mukwano gwange nasobola nnyumizaako kizibu kyange no okuggyako famire yange nekikoma so okuva lwe nasharinga ekintu kino kusozi family obulamu bwange bukyuse these 2 days ndaba nga I'm a bit free ndaba nga ndi relaxed ndaba nga omugugu baaguntiikudde omunene gwe mbadde nina ku mutima gwange era nga misasozi kyewagamba njasooka nkyalira eddwaliro bye banampa same results gayinja mugamba njagala mugambe ebifo nga sinamulaba nako kimugambe bwaba wakunjagala njagale ng'amanyi nti nina that problem tubeerewo nga tukkiriza Katonda sagala muntu gwe namala naye 2 years 3 years atandika okunteeka ku pressure njagala tubeerewo nga tusaba omuntu gwe tunagata naye saala tumanye nti tusabira ensonga gundi ekirala era wali baanganye wendi nze sibeerangakawo nenjaka nti netaga omuntu within this time bwe kiba kiganye mukama gwaleeta no njagala omuntu gwenjagala njagala omuntu w'ebirooto byange Mr. Suzy Monza sijja mala kagenda na muntu because nina problem eno kyokala nali nsazeewo mbeere ku kyeyo era nga ne bwe nali nkomawo Uganda mu guno omwezi guno nabadde ngamba abugoba just ngende ndabeko family yange 2 weeks I come back cause omanyi Uganda tosobola beera Uganda basajja bangi boba osisinkana oyinza okemebwa kyekyo Mr. Suzy Monza ndoza tulaba nti ekyo si kyekintu kyetuyinza obutasanyukira at least bw'abanga asobola okuwuliramu kaako kawulira tugamba nti era kale negattaako ffenna nga tugamba nti mukwano gwaffe sister waffe era kale kakati olwaleero tugenda kubeera n'ebitundu birimu bingi tuzze tuyiga ebintu ebyenjawulo ku channel eno ku relationships zaffe ku bufumbo bwaffe ku mukwano gwaffe ku kukwanibwa kwaffe ku kukwana kwaffe olwaleero njagala tutunuulire ebintu byenzize ndaba nga tebiyisikako maaso nenjala nzikiriza tusooke tuve eno mu love lab ono sister waffe tusooke tumuwulirize alina obwetaavu alina okusaba kwe alina okusoomozebwa kwe okusomozebwa si kwa byanfuna ebizibu byetu diringa nabyo wano tebiri mu ssente abantu balooza nti ssente bwe ebizibu tusooke tuwulize sister waffe ono tumuwe amagezi gyebaleko ssebo ali atya Mr. Suzy olambo gamba ki gyebaleko mukwano ali atya madamu Becky kansubire mwenna muli bulungi Mr. Suzy nze nsubira nze tomanyi amaanyi agange nze Judith Charisima ndi ewaffe nva Ekabaale ndi mugoberezi wo ndi follower wo kuva 2020 ng'etandika nakumanyina ku Facebook era nsiima obuweereza abo bambi bwe kutubeererawo kubanga otuyambye nnyo mukwano followinga nnyo no ku YouTube ngenda n'empuliriza zi love stories wadde biseera ebisinga ku Friday ne Saturday ne Sunday zi love stories zibeerawo kiro kuba nze nkozesa ku wifi sikozesa data ate kukozesa ebiseera ebisinga babosi bange baswitchinga wifi ekiraawo webitandikira naye nga making sure enkeera mbiwuliriza ngendayo zi love story nenziwuliriza buli kimu ne ku Facebook ngendayo naye si nnyo ngeno ku gundi ku YouTube badde nze okunyamba ssebo simanyi bulungi Luganda naye nsuubira obujja bitegeera bonna abiwuliriza kusaba kunyamba simanyi kati oba tujja kugiyita love story oba tujja kukola love lab kwegamba gwagenda okunsalako mukwano njagala buyambi bwonsaba buyambi bwo bambi
ndi mukyala muzadde, nina abaana 2 era ndi eno mu Oman gye nkolera. Mazeeyo emyaka 2 ntambuza mwaka gwa 3. Ndi mukyala muzadde, single mother. Ndi single mother, nafiira omwami nga nali nina omwana omu w'emyezi 11. Nina n'olubuto, nali n'omwana first born omulenzi nga alina emyezi 11 nenfuna olubuto olwokubiri. Kati we nafunira olubuto bba wange yali mujaasi we nafunira olubuto olw'omwana owokubiri omuwala. Kati bba wange wayitawo omwezi n'addayo ku mulimo. We yaddayo ku mulimo bankubira essimu mbumufu, naye nga nali njogera naye buli kadde nga njogera naye nga ngamba kumbweyimu talina buzibu bwonna, si mulwadde, yafa nga si mulwadde, nafa nga nina omwana omuto ow'emyezi 13 na n'olubuto lwa mwezi gumu. Nenguma olubuto nenduzaala, nenkuza omwana n'awezaayo emyezi 3 nentandika okukola Kampala. Bwe natandika okukola omwana nali mulekera ab'enganda olw'oluganda lw'Omusajja, bali relative be bali Kampala eyo, naye nga bali relative be abazaala maama we ye yali talina kika. Maama we yamuzaalira ku luggya, yabazaala abaana 2 nga buli mwana ne taata we, ate bonna teyabagamba. Taata waabwe yafa nga tabagambye, so tebamanyi kika kyabwe. Kati we nazaala oyo omwana we yaweza emyezi 3 nentandika okukola. We yaweza ng'emyezi awo nga 10 nga mwana muwala, naye nga tatanaba natandika kwavula. Yali ayavula naye nga tanaba kutandika kwavula. Jjukira omwana omuwala alina okukolera ku mirimu ng'alina emyezi 8, bw'aba nga active 8, naye owange yawezaayo emyezi 10 nga tanaba nakwavula. Ensonga yali talina keya bulungi nga nkola. Kati sisita waffe gye banzaala bwe yajja nakyala n'alaba embeera y'omwana gye yalimu, n'agamba omwana katumutwale mu kyalo. Omwana ne bamutwala mu kyalo, bonna ne babatwala mu kyalo ne babalabirira, nze ne nsigala e Kampala. Kati bwe nasigala e Kampala nemala Kampala ebbanga lya myaka 2. Bwe namala Kampala ebbanga lya myaka 2 nenzija eno ku Kyeyo Omaani mwaka 2018. Bwe najja eno naye olwo neerabidde kugamba bba wange yafa nga n'emyaka 28. Twali twengana, nange nalina 28 we yafiira. Twali tumaze ebbanga lya mwaka 2, myaka 2 mu bufumbo, naye mweri ebbanga lya myaka 2 mu bufumbo nabeera naye katono nnyo, kubanga yampasa nanfunisa olubuto lwa first born, namalawo omwezi naddayo ku mulimu. Yagenda okukomawo nga nzadde. Kati omwana we yamala omwezi gumu nga muzadde era naddayo ku mulimu. Yakomawo nga nfunisa olubuto olw'omwana owokubiri. Kati we yaddayo awo we yafiira. Walina mukwano gonkimanyi nga yakutegeera mu buli kimu, kati yakugendako olumwa omulowoozako manyi biruma. Weekubagiza essanyu lyabula, oli eyali munno taliwo. Mukama lwalikomawo obwa Namwandu bwo lwe bulikoma. Suubira wadde tuluma emisi ya bulumi tetuluma tetuyitamu neyesu namutuka kamaziga naye kamawunga yabiyitamu wakugamba kumama ategese ekifo kyo kikugamba alisangula amaziga bonange tuliseka. Ennaku ennyingi gye nafiiriramu omusajja nga nkyali muto ku myaka 28, nali neesuubiza
nga we nali nga nakafiirwa nina omwana omuto w'emyaka omwezi 11 nga nina n'olubuto lwa mwezi gumu. Nali neesuubiza ne ngamba siriddamu kufumbirwa nga nsaba Katonda bw'aba ampadde ezzadde n'enzaala omwana omuwala nga ngamba sigenda kuddamu kufumbirwa nga nkuza abo mwana muwala na mulenzi. Naye nga bw'obimanyi munnange nga bw'obimanyi nadda ate bwe nadda wano ku Kyeyo nenfuna boyfriend ate nga nali nagamba sigenda kuddamu kufoolinga omulavu omulundi omulala. Naye gwe nafuna ng'amanyi wa ku kyalo ng'amanyi bulungi gyenva amanyi famire yange nange manyi eyiye wa ku kyalo gyenzaalirwa naye nga ffena tuli ku Kyeyo. Kati ye boyfriend wange talina mwana tazaalangako tawasangako nze nina abaana 2 naye nga nsuubiza ayagala kumpasa guno omwaka ayagala tugende ampase ayagala kumpasa n'abaana bange tugende Uganda tumale emyezi 2 akomewo ku Kyeyo. Naye mbadde nsaba buyambi n'engeri gye sitamutegeera obulungi agenda akyukakyuka kuba kati tumaze emyezi 6 naye nga twakatandika mwezi gumu bba wange we yagenda okufa twali tuzimba ennyumba z'abapangisa nga zatuuka ku all plate. Kati bwe natuuka eno ku Kyeyo ne ntandika okwongererezaako zigwe naye ebbanga lyemaze ku Kyeyo kasente konna kenkola kateeka kweza ennyumba ate n'abaana nga mbasindikirayo obuyambi nga bw'omanyi munange. Kati bwe nafunira no boyfriend naye mbinyonnyola byonna ne mugamba bba wange bwe yafa bwe nina abaana 2 ne mugamba abaana bange tebalina kika nangamba agenda kumbeererawo. Kati mwezi gumu nangamba agenda kunyambako mu kuzimba naye bwe yamala ne yeekyusa n'atakola kinatanyamba. Kati namala nangamba gwe zimba nangamba mbumalirize okuzimba mbu yajja kunteeramu amasannyalaze n'amazzi n'ensirika. Kati Mr. Sozi nabadde nsaba buyambi bwo oba tumuteeke mu laavulaabu oba simanyi nsaba buyambi bwammwe nga famire bambi kuba muyambye bangi nkufollowinga ebiseera ebisinga bwe nfuna akadde nzijja ne nkufollowinga oba tumuteeke ku laavulaabu naye ate ku laavulaabu sibyagala ku Facebook aliyo sister we akufollowinga nnyo ayinza obitegeera abantu bangi bamanyi mbadde sagala abantu babimanye oba nika app kayinza okunkolera Mr. Sozi gwagenda okunsalawo munnange neyanziza ssebo neyanzeege beera bulungi. My good follower, abantu babeera n'okusoomozebwa nga tebakyalina bwesige mu bantu bamu. Bwe tuba nga tulina famire eno katweyabye ate tweyabye olw'ekigendero ekirungi era nzikiriza nti ekyo tujja kitukako. Kati sister wange tugenda muwa amagezi njala omuwa amagezi go mu comments muwa amagezi muwa no live right now naye ate muwa amagezi ne mu comment section nga tumaliriza sheno asangeko ebintu comments ezo asangeko endowooza yo asangeko amagezi go b'okuwabulako abisome manyi nti ajja kugattako. Naye sister wange ekisooka kibi nnyo ekyokuba nti wafiirwa omwami n'akuleka mu bwannamwandu obuto obw'emyaka emito bwe butyo. Naye ebiseera ebisinga nabagamba nti kyangu nnyo abakutomeza okukozesa obunafu bwo okukozesa obwetaavu bwo okukozesa obuzibu bwo. Kituufu musobola okugiramu abantu abatulumirirwa era nga batufaako nga bagenda tutegeera. Naye ebiseera ebisinga bajja ekyo kibasiize ku face bajja ekyo kibashuga kotinze nenga munda ddagala erikawo litugenda okumira. Kapiso balinga kapiso kunguluka kala kalungi ogenda okatekako nga kalina oluwoomerera luggweko nga tonna kamira owulire embaga munda nga kukawa kwerere. Kakati ebiseera ebisinga kitegeeza ki nti omuntu aba alumiddwa ku musota
aba asaana okwegendereza ennyo amanye nti abange guno omugwa nyinza okuguyita omugwa naye nga musota kubanga ne guli nasooka guyita mugwa ne guwunzika nga musota kati ebyo bisaana okwegendereza. Omulenzi oyo oteekeddwa okuba nga olina ebipima eby'amaanyi nga toli to acting out of emotions nga topakuka kubanga oli excited like osanyuse olira weso nga agenda kuwa essanyu agenda kumalewo ebizibu byo eby'omukwano n'ebirala ebiringa ebyo. Ne katulabire ku kisooka yasooka n'akusuubiza okuyimirira naawe mu kuzimba ennyumba mu kugimaliriza ogenda okukiraba nga finally tewali kituukibwako eyo red flag. Bw'abanga teyalina ssente nga kitegerekka nga teyalina ssente nga ddala okiraba ekyo kiri okke. Ne waliwo okubanga kwekwasa bwekwasa yayagala kujjiisa kakati olinga atandika okumugwamu tajja kisobola kati atandika okunoonya we out akusuubiza kuteekamu masannyalaze n'amazzi kyangu nnyo okutuuka awo nawo ne yeekwasa. Kyenkugamba nti totunuza maaso abiri gayinza obutakumala teekako eryokusatu ery'okwogiwazibwa. Ebintu bino bw'obiwulira tobitwala kubeera bya bulijjo bitwale nga bikulu obigatteko. Byenkugamba ne bibagenda okukugamba gatta sengejja. Tuyinza obutakusalirawo ku kyankomeredde ky'ogenda kukola naye tukuteekako gaalubindi okukulaga. Bwe tukulaga tetukugamba nti teeka tuyinza okukugamba nti wano wali safe wano waliwo danger. Bw'osalawo okukwata awali safe good bw'osalawo okukwata awali danger it is okay kubanga ekyo kyosazeewo. Naye wano obubonero bulalinga obulaga nti speed teekamu speed governor ekintu tukitwala empola. Nkiddamu kyangu nnyo okugwa mu nsobi ng'ono alinga akozesa obunafu obw'okulaba nga Namwandu olaba agenda kujja mu bwa Namwandu olaba agenda kujja mu bwa Namunigina naye nga kyakutwalamu walifunzeeko n'okutoba n'abaana bo n'obeera single mother. Nze ndowooza nti ekyokuggusa ekiruubirirwa eky'abaana bo kubanga basobola okubeera nga osobola obbalabirira nga tekiri mu bulamu bwa muntu mulala ekyo tonaba kiggusa. Sooko kigguse kasita Katonda abanga akyakwadde obulamu ebirala tujja kubisanga. Please topapa nga wali weesuubiza gwe kennyini ekiruubirirwa kyali kyakwesonyiwa bya laavu tetukunenya kukivaako kubanga oli muntu naye ate mu kukivaako beera smart beera mugezi gwa mu mukwano smartly not stupidly. Nkyakwebaza mu ngeri enjawulo okubanga otambula nange ku sheno zibeerawo buli Monday up to Thursday sawa za misana newankubadde video solo gisangako after n'ogiraba mu budde bwo bw'eddembe ne Friday Saturday Sunday sawa satu ez'ekiro tubeera mu live show. It's a super live show nga tuyina love stories abantu ze batuwa ezituyigiriza ezitulabula ezitulengeza gye tugenda gye tubadde tutalaba ne batuyambako okutubeerera galubindi nga bakozesa experiences za relationship zaabwe ez'obufumbo bwabwe ne biba nga bitugasa mu bulamu bwaffe obw'omukwano n'emikwano gyaffe. Mukwano eno laavulaabu njagala tugikwata empola kubanga njagala tutunulire ebitusoomooza mu relationships. Nyinza obutakugamba nnyo leero nnyo nti kino ky'oba oyiga kino ky'oba weegendereza naye njala ffe kennyini tukozesa amaaso gaffe n'ebirowoozo byaffe n'amatu gaffe nga tugatta. Njala tusooke tuwulirize laabu eno bwe yabadde nkomewo ate tulabe. Hello. Hello. Hello, hello. Wanji? Ya usibyo tya sebo. Hello? Nti osibyo tya sebo. Sibyo bulungi sebo liyo tya sebo. Bulungi sebo. Bane obudde bwakiro naye owulikanga waali ali bize mu mirimu okola. Sebo. Oli bize? Ensi mwagifuula misana n'ekiro. Nkole ki tunoonya muwogo w'abaana. Kituufu. Kakati ow'ekitiibwa nze njagala okwogeramuko naawe dakiika nga 2. Wanji? Nti njagala okwogeramuko naawe dakiika 2. Sebo. Naye simanyi oba wooli osobola okwogera nga bye twogera biri wakati wange naawe. Sebo njogerako naani? Erinnya lyange nze Moses. Moses tomumanyi. Yammanyi. Yakumanyi. Kyokka okumanya ebintu bino biri sensitive. Nze saagala kwogera linnya lyo. Kubanga emboozi yange naawe eri half confidential. Tobitya ssebo manyi ennaku zino zi drone zibuzaawo abantu. Kituufu. Oyinza okugamba abantu trackinga kumanya wendi. Ensonga ze njagala twogereko naawe briefly. Naye awo waliwo abantu abalala be saagala batuwulire. Obulaabula. Nti awo waliwo abantu abalala be saagala batuwulire.
ani awo nga tewali. Nze mbulirawo abalala ssebo. Yogera tuwulire ssebo. Njagala tukakase nti wooli tewali muntu ayinza kukulemesa kwogera by'osobola byenjagala oyogere. Ssebo manjagala mmanye Moses kyono gwenjogera naye era wa Ssebo ku byenjagala okusooka okumanya. Moses ogenda mutegeera naye nga bwe nkugambye nti olw'okuba ensonga zino ziri half confidential ng'ate saagala kuliviiringa identity yo. Ssebo tontegedde kye ŋŋambye. nkutegedde naye nze munnange ngandikiriya nnyo mu nsonga zange. Kiki ky'otegedde? Byongenda okuŋŋamba biri wakati wange naawe kaakati byogere mbiwulire mmanye na Moses gwenjogera naye. Anti kye ŋŋambye nti waliwo ky'otetegedde mu byenjogedde. ŋŋambye nti emboozi eno eri half confidential half teri. Kitegeeza nti wayinza oba nga aliwo omulala oba abalala abagiwulira. Nenkugamba nti njala twogere naawe ng'amannya go sigoogera agago wadde agange ngagambye. Olimba tetujja kwogera. Bw'oba tokkiriza nga ngakugamba. Gaŋŋambe. Bwana Sulaiman. Ssebo. Kati ekyo mbadde saagala kyogera. Okuba kubuzaabuza oba olina kyogera. Nkubuulire ssebo. Kale kati katugende ku nsonga. Ssebo. Waliwo omukyala oba omwana ow'obuwala gw'oli naye mu mukwano simanyi bbanga lye gumaze naye nga nzikiriza nti omukwano bweguli. Lindako. Naye obuzibu obuliwo nti omukwano ogwo agira n'akiraba nti omwagala n'agira n'akibuusabuusa. Kati nze ne nnyingirawo ng'amagye. Sebo tonnemesa struggle. Tugiri mu makkati. Omwana omuwala oba omukyalo ono agamba Sulaiman oyo omulaba andaga nti anjagala naye bw'asimattuka akakwakkulizo oba kondishoni yange oyo gwe bayita designated survivor oba wali obiwuliddeko ebyo? Mbiwulira nembiraba nako oluusi. Naga nti bw'asimattuka akakwakkulizo kange oyo nga designated survivor kubanga njagala nkakase nti byaŋŋamba asobola obbiyimirirako ng'ali proud ng'asobola okunjogera erinnya. Olowooza twogera ku ani ono? Struggle. Bakuwaana. Ssebo. Wangi? Ezo ensonga zo zibampita Sulaiman era oli mutuufu gweyogera naye. Ssebo nze simala gakubira ssimu nga njogera ku nsonga ezo. Ezo ensonga ziri private era yagambye onkubire ssebo. Gamba ali ku muzannyo gwe nze bampita Sulaiman omuzirango. Sulaiman. Ssebo. Kakati eyo excuse yo by explanation yo eyongera okukakasa omuwala olwo omukyalo ono gw'omatiza nti omwagala. Ati munange mu kumunoonya kye ŋŋamba anti mpuliriza nze bwe nali mufuna saanoonya muntu wakumwogerera nagenda naye nayogera naye openire maaso ku maaso so mugambe yeetereeze. Kyogamba nti love yammwe eri private. Gwe mugamba akole ki? Sulaiman. Bwana Sulaiman nga tonnagenda. Nga tonnagenda. Olowooza osiiza ekifaananyi ki gy'ali? Sula. Ensonga oziwulidde? Gayo muwulidde? Njala okutegeeza nti bano si be bantu ababadde mu mukwano wiiki 2, emyezi 2, emyaka 2 naye bantu bali mu mukwano ebbanga eggwanvu. Bannange bino sibikwagaliza bikutuukeko. Bwe twamaze okwogera ne Guy n'omuwulire byavuddeyo, omuwulira peregesi n'eyadaada gwalimu. Kakati njala tusooke tuwulire feedback
eyatutumye okuteeka Guy ono mu Love Lab. Mr. Sozi, weebalire ddala. Nze ekifaananyi ekituufu kati nkifunye kuba alimba abantu kati atidde okumentioninga erinnya ne kali kakusoosa okugamba mbu ani oyo kati atidde kumentioninga manya naye nze ekituufu nkitegedde. Mr. Sozi neeyanziza neeyanzeege kaninde mu comments z'abantu kye banaŋŋamba naye ensi weetyo buli lukya oyongera kuyiga neeyanzeege. Omanyi omuntu Mr. Sozi nga buli kanaku abeera kugamba nze nava mu byobwenzi era sibiddamu ensobi ze nakola biki naye era ng'omutima ndowooza era tubaamu ne muli omutima gwaffe ogw'omunda okubeera gukugamba naye nga nze omutima era tegukola ki tegukkirizanga. Jjukira ku ssimu ye Mr. Sozi buli wamu waliwo password whereby ne bw'ababa bamukubidde nga missed call tosobola kulaba missed call era babateekawo missed call n'ekigambo kirala kijja hidden number ne message zeekweka buli kimu tolina kyosobola laba kati nakyo neŋŋamba kino waliwo ekigenda mu maaso naye kasita nkitegedde kati kambeewo nga nange ambaza bwe mubaza. Omukyala mumuwulidde musoose ne muwulira Guy gwe tutadde mu Love Lab. Bwe tuvudde mu Love Lab omukyala owulidde kyayogera oluvannyuma lw'ebyo nga tumaze okukubira Guy oba nga amaze okufuna Guy oyo n'omukyala omuwulidde reaction ye ate omukyala tufuna updates omwami nga tasobola nakuteebereza kuba kambabuulire nze nzikiriza nti bwe mbanga nina Becky tulina abaana 5 bonna mbalinamu mukazi Becky tumaze naye emyaka giijo tuli bagatte bampeta waliwo ebintu by'ogamba nti bannange at least waliwo gwe nnyinza okusibirako naye bw'obanga tosobola ne mu bbanga eryo omuntu gw'olinamu abaana njala osooka owulire Guy kakati ate byagamba omuwala obyagamba omukyala oluvannyuma lwabiri bye twasoose ebya Love Lab kati njala owulire omukwano njagala ogulye bwagwiwa bwagumumaala bwagumusiiga bwagumumetta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siyotya munango genda ku WhatsApp no dampereza kamese ye otegeeza ki bana bobera nabo bebasinga naye ddala kale ebitibanga kwagala alhamdulillah naye bigeddeko nawe nampulira toli musanyufu toyogera mu mbeera ya kale tekinkoledde ng'omuntu naye ate bengezezzaako kubuuza ndaze tewali ate nga enkolayo ewenkubuuza nga mpulira toli mu mbeera ongamba tewali kati kyoba otegeeza mpulira kinkaluubirizaamu ng'omuntu naye simanyi lwaki okikola bwotyo munange nga mpulidde toli mu mbeera nze nsanyusa simanyi oba toli musanyufu ng'omuntu naye oluusi binneeraliikiriza ebyo kale beere bulungi mukwano sigadde siri mumativu kyekituufu nze akwagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manyi weebase naye angu otuganye ate nninze seminti yonna naye musomo guno mulungi gubadde obudde gwogera ku birungi byo gwe mukyala wange n'ebibi byo gwogera ku bulungi bwange nze bbaawe sole wangambye bubi gwogera ku bulungi bwange n'obubi bwange nze bbaawe wallahi ama barakallahu fiikum
okusinziira ku musomo guno wallahi nsaba Allah kunkuumire olongoose wakyamye kimu nkyogera ntya Mungu wallahi nsaba Allah kunkuumire obe wange olyawo nyinza okuba nkunyiza naye alhamdulillah nsaba nneme kunyiza naawe oleme kunyiza amaabudu simanyi oba osobola okumbuulira atutera nnyo kwagala kumbuulira mazima go oluusi okweka ebimu nkimanyi naye nkireka kinnuma naye nkireka ng'omuntu kuba oluusi nyinza obbikubuuza n'okyankalana naye ng'oli mukyala wange ebikolwa byo oli mukyala mulungi kwanze ndi mwami mulungi gy'oli simanyi wallahi naye ombuulireko nange naye nga omusomo guno gunkwatako nze naawe ku bulungi ne mu bubi gezaako guwuliriza oguddiŋŋane wallahi kyensobola okukugamba naye saba Allah atukuume ffenna atuggirewo obwavu obwavu bukaafuwaza tufune kasente insha Allah tube mu mbeera ennungi n'abaana baffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliwo mwenzi bana temukigenderangako ne story entuufu sinza kujjukira nnyo na Daily Monitor kubanga story nali njimanyiko and finally Daily Monitor negikuba mu lupapula naye wayiseewo Kumyaka naye mmanyi nti ne ku net bobo simanyi oyinza okunoonyako n'ogiraba naye la story yali ku mukyala eyalina omusajja ne baagala nebbanga ne baagala nebbanga eriri mu myaka 23 ne batambuza obulamu ng'omukyala talina nnyo waasuubiriza mwami kubeera nga tali kkiriya. Omanye ekyabaawo omusajja n'alwala kansa. Baali balina ssente, omukyala n'agamba nti ku ngeri omusajja gyanjagaddemu, ngeri omusajja ono gy'abaddewo bambi. Leka mubeererewo era ndaga enjawulo. Kino kye kyabaawo. Omukyala oli yajjanjaba omusajja mwaka gumu, myaka 2, finally omwami n'afa. Omukyala ne yeeyama nti omwami ono njagala okumuziika, njagala okuziika omwami wange mu kitiibwa olw'engeri gye yandagamu omukwano ng'akyali mulamu. N'ategeka omukolo, funeral service ne baleeta, ba service provider n'aleeta nga si nnyimbe za bulijjo. Munnange babeera bali emagombe mu kuziika, bavudde eno okusaba n'ebiki kati bakkirira emagombe bali ku ntaana. Wali wabadde kaawo nga muli ku lumbe ne wabaawo omuntu akuba omulanga newankubadde naawe obadde okaaba n'opickinga interest mu kwagala okumanya ani oyo alabika okukaaba okusinga Namwandu. Bw'oba obadde Namwandu bwe mbadde bamulekwa waliwo abantu abayinza okujja nga bakaaba nga mugamba bano abakaba mama w'omugenzi waali bannyina b'omugenzi we bali ani oyo ajja akaaba n'amaanyi bw'atyo nga ffe tulowooza nti fe abali close n'omugenzi tuli wano. Baba bali magombe. Bino bye mbanyumiza singero za Wakayima na wango. Baba bali magombe. Ne walyoka wafubutuko omulanga eri mu bantu abali emabega. Wowe dadi yaye mkwano munange Namwandu. Nasooka n'asiriikiriza n'okaba nga yeebuuza ataani oyo. Bannange abantu omanyi abantu baba wa space eri abantu ababa bakajja nga mu mwabaddewo ddamu abantu space bajje bateekeko ekimuli ku ntaana tebasobodde kiteekako eri mu kidaala bazereeti oba bajje bateekeko ettaka mu ntaana. Munnange bakola space we bati akaaba ajje ayitewo. Ng'omukyala
alabika obulungi, omukyala w'obuvunaanyizibwa n'abaana 3. Naye nkukakasa Namwandu eyali akaaba eri emagombe bwe yatunuulira abaana b'omukazi ono bajja nabo abamuliko abali mu kukaaba nga teweetaaga kubuuza nti bano abaana bafaanana ani, ng'abaana bafaanana mugenzi. Namwandu kati bafuuse bannamwandu 2. Namwandu omukulu ng'alina abaana 3. Namwandu owokubiri gutandika okuteebereza tetunaba mukakasa naye alina abaana aba. Njagala okukakasa nga kiringa ekiraga nti bwe yazaalangamu ono omukazi nga n'oli amuzaalamu ng'abaana beegobereganya but like nga age bracket bali so close ng'omukyala talina we yasuspectingira musajja kubeera ng'alinayo omukazi omulala naye nga yamulina. Obeera n'omuntu kakati omuntu naye kyewuunyisa nnyo kubanga omuntu tumukubira essimu n'aba nga tasobola kugamba nti kale ayinza oba maama w'abaana, kale bonna oli omuwala ndi munnyonnyola gwe mbadde nkukuta naye nja mugamba naye gwe nayogedde omuntu mbadde naye namukugambako omumanyiiko naye saali mukugambako ke ne kale kiri bwe kiti. Katumalirize ne feedback y'omukyala ku nsonga eno tugimalirize. Mr. Sozi natandika obeera n'eggaayo ono mu 2008. Mulinamu abaana 3 bonna balinzi. Omukulu ali alina emyaka 10, owokubiri alina 7, owokusatu alina 2. Era tewaliira byebyo, ntalo teziggwa, n'omukwata mu kino ne yeewozaako n'abonerera n'agabiifula aboneredde n'adda mu kirala bwe bityo. Mr. Sozi naye lwakuba nali namwesonyiwanga omuntu nga nkola byange kuba nze nkola ninamu akasente kange simusako wonkenge nti oba njagala kino oba kiri ng'ayagala nga azirikawaawo bw'aba tayagadde ng'agenda naye lwakuba makinga sure nti ensawo y'omuceere ebaamu mu nju ye kasita omuceere guba mu nnyumba aba amanyi ebisigadde byonna biwedde. Naye nze namwesonyiwa ne muleka sinsi nti nfuna akasente kange. Kati n'ekikwewuunyisa akola ebyo byonna naye ng'alina n'omwana gwe baamusuulira nga wa mwaka 1 n'ekitundu. Omwana oyo nze mukuzizza kati ali mu siniya 2. On top of that kwakolera n'ebyo byakola. Okusooka Mr. Sozi nasookanga gaayo n'omukwatiranga mu nsobi. Abaakomyewo ewaka bamukubira essimu otuuse biki namugamba naye bani abakubiranga ab'essimu ti mikwano gyange notakiwabudde. Kati lumu nambi yalinga emukubira ennyo lumu nemukubira namugamba naye omusajja omufumbo gw'obanga aba avuddewo wekimanya akomyewo wakaawe lwaki oba okubanga amasimu. Omukazi yagamba Mr. Sozi bw'ogiyitamu mbwa nti bagenda gisira eggwewo. N'empunga n'esirika kati nga nina omukyala bambi mukyala eyo yambuulirira lwakuba bambi omukazi wattu yeefiirawo mule mirembe. Nagamba mwana wange ebyo byonna tubiyitamu olina kuguma biki n'oguma naye nga ye muntu akola ensobi n'omutuuza mu kyogereko nga mukakamu nnyo nalyoka agamba sitaani yamukemye. Era lumu namubuuza nemugamba naye omanyi njagala nange sitaani oyo omusange kakkema. Naŋŋamba sitaani yankemye naye sigenda biddamu biki nze abawala be banneekwanira. Nemugamba ye bakwekwanira ne bakusika n'okusika mpaka ewaabwe gwatagaana kuwa baaki. Ebyo ne biggwa n'abanga atereera awo we twakola okwanjula nedowooza osanga kayanjudde akoze eki asazeewo. Yalinga oba ekirooza yalinga agamba gwe nkutongozezza owedde kati tuulaawo noonye ku balala. N'atabuka omanyi kye bayita okutabuka, mikolo gyakaggwa tofulume
nawulira ennaku naye nga sirina gwe nsobola sharinga naye muntu bagamba emikolo egyakaggwa kisoboka kitya ne tubeera awo esasozi ekyavamu nekwata essimu ye nengitwala nengiteeka mu tracking device kati nze nefuula nti ngenda okukola mpiki nagenda neyiye eyange nenjirikawo nenefuula nti neerabidde mu kupapa natutte mu yiye nenteeka mu tracking device nyabo nga kazambi ali kuli Mr. Sozi era nendwawo okuza kuoyo omwana oyo gwekugambibwa emyaka 7 nalwawo paka myaka nga giyo kuba asinga ono omuti emyaka 5 netuddamu netutuula n'alowooza kati newaliwo newe twali mu kkaayana n'akubira omukazi gwayagala n'amugamba maama budde ali wano anyiigidde mbu nkwagala wamma kituufu nkwagala nawulira obusongo Mr. Sozi kale nzite nga mpita mu mbeera naye nga muli ogenda nokakakati gye banaalaba batya naye kati webituuse nja sibalro naye lwakuba sitiiru njagala ova wano ekyaddala nga maze kuzimba kayumba kange nze nja kuguma emyaka naye ginaaba 3 kwena kyemmanyi mwegyo nja kuba nsobodde Katonda ajja kunsobozesa kuba ndi mukazi mugumu ndi mukozi ate ndi mumalirivu awo nkiveemu bulungi ng'ate nkivaamu for good naye nga byo tebiba byangu. Okay. Obirowooza bw'oti abamu tubadde bavictimu b'okuzikulira mu maka bwe gatyo oba okukula ne bamaama abapambanye n'obulamu bwe butyo finally n'otunuulira awantu womaze ebbanga womaze obulamu bwo wotadde amaanyi go wotadde obudde bwo wotadde omubiri gwo wotadde ebirowoozo byo n'otuka okubanga kati olulumba lw'oteekateeka okulumba lwe lw'okuvaayo n'otandika n'okukola pulaani nti kankikole mu myaka 3 ku 4 oba 2 n'obeera mu nnyumba n'omuntu naye nga toliiwo emyaka 4 mu maaso naye nga mu nnyumba mwoli ennyumba wagivaamu emyaka 3 emabega ate togiriimu emyaka egiddako 3 mu maaso n'obeera n'omuntu mu nnyumba mu kasolya ke kamu mu kitanda kye kimu kale mu nnyumba y'emu okumala emyaka 6 nga wooli omubiri naye ng'omwoyo gwavaawo dda. Bino bwe mbyogera oyinza oba nga tokyasobola kutereeza gwe nga ggwe omwana omuwala gwe nga ggwe sister gwe nga ggwe anti andaba ng'olinga alireti ogudde mu binnya bwe bityo nzikiriza nti okyalina omukisa okutereeza ebintu ebyo mu baana bo. Ekisooka okuzimba abaana nga bali independent ng'ebimu ku bye beetaaga obwetaavu si bwa ssente Africa ne Uganda okutwaliza wamu ekimu ku bitusindikiriza abantu mu relationship ku survivinga shelter ebyo bye bimu ku bisindika abaana mu relationship. Singa tutuuka ekyo okukijjawo ng'abantu bayingira mu relationship lwa mukwano omulenzi n'akwana mu mwannyoko n'akwana sister wo n'akwana muwala wo n'afumbira mutabani wo ng'okimanyi nti ekibaga seraavu si lwakuba nti omuwala ono atunulira gayo ono nga gwagenda survivingirako okumuwa tuition okumuwa obuyambi obugenda okulabirira ewaka ew'abazadde ng'ekyo si kyekikulu tujja kusobola singa kino twakina emyaka 10 emabega emyaka 3 emabega twalibadde n'omukwano ng'ebitutawanya bintu birala tekitegeeza nti tewalibaayo bintu bitusumbwa bijja kubeerayo naye bamikwano waliwo bye tugamba nti kakati tutuuse mu kyasa kino ekya 21 bino byo kino kimala kino 2 kakireme kubeera mu bulamu bwange kale bwe kiba kibadde mu bulamu bwange kakireme beera mu bulamu obw'abaana bange. Stories zaffe zibadde mbi tusobola okuyambako abaana baffe bazzukulu baffe abalijja okubaako bye tubataasa bakole story endala ezitali mbi ng'ezaffe. Kisoboka n'ekitandikira ku nze naawe ng'osalawo okuyigira ku nsobi ez'abalala n'otakola nsobi ze ezimu oba ezo ensobi ezikukubye ng'ozisisinkana mu bulamu bwo n'okkiriza n'osituka wansi ne weekubako ettaka n'otandika obulamu obupya n'okkiriza okubeera omuntu omwegendereza atamala kusikibwa busikibwa ku kutu. Sho ya leero ebadde bwetyo sho y'enkya laavu gye twagenzeemu ebyabaddemu Guy omuwala yamwanise omuwala yamukubye akavulu Guy agamba si mufumbo Guy agamba yayawukana ne mukazi we
gye byawunzikidde nga gayi yeerabisizza. Katusabe Katonda waffe, bino si ebimu ku byenjagala okuba nga abaanika obuziina bw'abantu. Era bw'oba olinayo pulaani esinga kweno nayo gireeta ogimpe oba gireeta ogituwe. Bwe njogera bino si nze ntuukiridde, ngezaako nennemwa nengezaako nennemwa. Nsaba ekyo ekintu kibeere ne ku mwami oyo asooka abeere ne primary goal nga yeey'okubeera ne mukazi we paka last. Oba gutonya oba etonya oba gwaka oba kiro oba misana oba njala oba mukkuto oba bulwadde oba bulamu ng'agenda kubeera naye paka last. Ebikemo ebirala kabijje naye nga tulina we tusimbidde. Sisita oyo kwe kuyaayaanako omusajja oyo gw'ayagala. Omusajja gw'agamba nti ono omusajja yasalawo tufaafaagane n'okusoomoozebwa kw'obulamu okusoomozebwa kw'omukwano naye tugenda kubeera nga gutonya nga gwaka nga buzibye nga bukya nga bagenda kubeera bombi. Newankubadde tusisenkana ebizibu ebingi mu mukwano oba mu bufumbo, waliwo ebizibu by'otunuulira muno n'ogamba kantobe naye kubanga wano tukwatagana, kamugumiikirize kubanga wanaafuba, kamugumiikirize kamukwasizeeko wano kubanga wali yankwasizaako. Tusobozese okutuuka mu mbeera ey'okutegeeragana, ey'okugumiikiriziganya, ey'okwesigaŋŋana, ey'okuwaŋŋana ebitiibwa, ey'okwagalana, okwagalana okutali condition, okwagala okulya ni condition, okwagala okutali kwa bukwakulizo nga situtunoonya byanfuna kusurvivingira mu maka. Bituyambe Katonda waffe ebyo bitutaase mu kisa kya Kristo Yesu Mukama waffe. Amina.